Pambe nakwera umcyansi necyasha utaricyangaye nganda katenga mkundu kwa matega matunda uganywere naga munyanyo ndiro mkundu kwa etabeye kigali azogirete asima batazikenga mkundu kwa Happy Easter amwena Bobi Wine ababi ekyagulanyi ababa no ku Easter olunaku olwaleero koteka mutima mu comment section ebedda kano ka video kagenda kuleta ko smile oyo omulabye suubi ebyaddala family yonna Bobi Wine babi mu kyalo bwatwe bali reteine bunyasi iwoji byane bane ya munyanyo ndiro napereza kenda kemeshuri okefeke naga munyanyo ndiro atiroko watanyakaza atiroko uranyakaza atiroko retenyanaze atiroko retenyanaze azosase umshana ngufeitera Oh, bad manners. But dear, mwasuze mutya kansubire twasuze bulungi. Mama. Amawulire agali mu box yange gandaga Beyonce mulwadde nnyo. It is very sick bana Beyonce quick recovery. Nze mwana gwe siri kwerabira. Olaba nti sina kabina sina bere. Wabyesalako byonna. Nenkwegayirira nga tonnesalako bere limpe. Beyonce n'ogaana okumpa ebbeere eryo. Nenkwegayirira hips zimpe kale. Ne munange olwayi kwekirika vale kati oba yalwadde biki bannaye mutandise okutubuguumya buli omu ku app kuno olina kubeera ng'osigala oli mulamu twakoye depression batugambye mulwadde muyi abulako kakuba nsigo kakuba nsigo nsaba owulirize bulungi nnyo omukyalo oyo essaawa eno yeefuula mwami oba yeefuula musajja yagenda n'akola sajjalo egyebuvuddeko emyaka mitini awo emabega omukyala oyo ebyaddala essaawa eno omusajja oluvannyuma lw'okucrossinga n'atandika okubanga ate yeyagala mukwano ogw'ebikujju oba kye bayita okulya ekisiyaga njagala olaikinga owulirize bulungi emboozi y'ono gayi n'asobola okuba nti oba oli awo progressinga yakola surgery kati agavaayo okusinziira ku bantu abamuli okumpi mulwadde mugi wabula byonna okusinziira kwantegezeza story eno ate nga amuli kumpi aŋŋamba nti byonna biyinzika okubanga byetulira ku ekyo ekikolwa wamma gwe kye yakola mu biseera ebyo asobole okubanga afaanana ddala abasajja nga bw'atu bwe yakyekolako era yagenda maaso n'asala akabina owuliza bulungi nnyo n'asalako amabeere era my goodness ekyebuuzibwa ono ki ekinadira wabula nsaba osooke owulire ono omwami ayinaka information akakulu ennyo kashiyalinze naddala ku nsonga z'omukulu ono ayitibwa King Beyonce nga bwe yayita ku TikTok. Kino ekiwala ki King Beyonce ekyayagala kinnauganda kyokka kye nnaakawulira ekyayagala okwekyusa okuva mu bukazi kifuuke ekisajja mbukiri kundiri ebibeere bikiruma mujja kujja mutubuulire omanye ebintu bino tulina okubibagamba bannaye nga tukanudde amaaso nga mundaba mubitegeere mubigamba abaana bammwe omwana wowulya nga akikoonako obeere ng'okimanyi kati nga kati ebintu bino birimu ebika birimu ero G B T Q ero etegeeza lesbian beba abakazi n'abakazi ntena bawulireeyo Kenya ate naano Uganda we yayise ekiteekateeka kino kye yayisa kyatuyambako tebakyajja ku TikTok kuno kubanga baali bajjudde ku TikTok emabega wali 221 nga bibeera kuno nadde ebyo ebiwala by'e Dubai oba Dubai kaakati tuyina gi beba ge abasajja n'abasajja mulina okubimanya bw'owulira omwana we akyogerako obumanye nti kyategeeza tuyina B babisexual abo nno baagala abakazi ate ne baagala n'abasajja waba mukazi ayagala omusajja ate n'omukazi beo babisexual T beo ba transgender nga kino baba gamba mbu omubiri gwabwe babadde bakulambu nga bawulira tebeewulira bulungi era mbu boss paika sibatonde bakubeera mubiri guno ogwaba byebi bigambo byabwe chu beba others bobo tebeetegeera ebityo tulina okubibagamba mubitegeere mubimanye bw'owulira omwana wo ng'abyogerako gwe manya nti kati awo kalabaaye mukyuse essomero omugjeyo embeera bwetyo weeri naye ensi zaatandise obyegaana kuba nawadde ndaba ne Bungereza United Kingdom yonna nga yeegasse abalamuzi
bino transgender bino babigobye ne bagamba nti yes tosobola bikola naye ffe tusigala tukumanyi nti oli muki watondebwa oli mukazi era oli mukazi mu America aba Republican babigaana nabo ne bagamba nti nti bw'oba watondebwa oli mukazi oli mukazi okitegeera ate ffe mu Africa tulina obigobera ddala nga tetwetaaga byesembereza tetwali bibagambye na wano n'olwokuba nti biri mu masomero eyo mwetaaga otaasa abaana bammwe yensonga twetaaga nti tubibagambe nga tukanudde amaaso nga bwe tubagamba nti siriimu ayita mu kwegatta ateegattanga ako tasobola kufuna siriimu bwe tutyo tulina okubakanulira amaaso nga tubagamba ebintu bino ne mubyewaza abaana bammwe Duli mu America byalinga byabwereero bikyusa ngo government yebiteeka mu ssente ne bakyusa onoona abadde w'amagye n'akyuka n'addamu babijjawo ebintu ebyo bibi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anyway, waliwo kyendabidde ku Alien Skin nti there is power of karma for real. Nedda ddole ezo zitwale eri naawe omuntu buli wembeera ku ssimu nojja ng'olebeeta n'eddole ezo abazzukulu bafuuse abazzukulu bazzukulu baba bafuuse abazzukulu. Anyway, omuntu yenna bw'akolanga ekikolobero sirika. If anybody does something wrong to you, don't do anything back to them and see the law of karma at work. Bannange palaso mulaba bwalajana endorsement bazitutte. This is why people abo celebrities oba bayimbi abri tebakkiriza kubalaba mu bikolobero either they would do anything to conceal their flaws. Reason because endorsements zigendera ddala neewana ebulaaya kasaba kukwatira mu sagasaga akina bwenzi ruyandemeseza okola video ya labbi akina bwenzi bubbi. Palaso did not mean to be caught in Alien Skin's house ng'akola ebyo